mbebaza abawaddeyo akadde kammwe okuwuliriza bye twogera abakulu bano bye boogera tuddamu ebirowoozo byonna bimuwulira by'abaana ababirina nze ndi mulungamya waabwe bosobola okwogera obulungi ensonga zaabwe Oweekitiibwa Sibamala wadde ennaku zino obudde bwankuba asiikudde ebintu bingi nnyo ku nsonga za omuntu neyeewola nga yeewoze kubakolera kintu naye mu kusasula mwina omusasula agage n'amagoba gage yeewoze ate agwa omukkiriza okwewola ate n'omukkiriza akole ebintu nga tobyetaaga. Okay. Oli awo teweetaaga kubanga good stations eziri muno nnyingi okusinga zetwetaaga ne ziri zikolera ku 40%. Otegeera ekitambudde omanyi bannaffe Ababaka bagwa mu biti bibiri. Ekisooka be bakulembeze abalina okuprovidinga solutions naye ate ku bintu bingi ebibeerawo naye ate Ababaka ndaba nga beekubira nnyo mu byobufuzi ate oluusi ndowooza ate neerabira this other responsibility ey'okubeera nti alina okubeera n'enkizo mu kuprovidinga solution kuba ali mu gavumenti wakati n'amateeka ge twogerako be bagabaga enkola zonna eggwanga kwe zitambulira ezisinga ziviira ddala mu palamenti n'ensonga zino enkulu we ziba zizze balina enkizo okuziyita baziteeseeko batulage nti tutambulire wano ng'eggwanga naye Ababaka abasinga oluusi ebintu ebitabuka baddamu kusaidia ebyobufuzi naye n'abeera nga abirabira mu kamooli bw'ati ng'ate yalina yabikola ebiriwo enkola eriwo yagisaako omukono ate alina n'enkizo gikyusa so ndowooza tujja kukyusaamu tutandika okukwatira wamu nga gavumenti kuba kati ate bibatuwaffe kwe tutambulira abali eno ba technocrats tetulina kyamaanyi kye tusobola kukyusa kati etteeka erifuga ebyamafuta lya 2023 naye kwe tukyatambulira ate tetusobola kukyusa mpaka nga likyusa naye ng'ebyo tubitadde wabbali naye nga twasaba muleete epya era nagamba nti balyekenneenya nze nange ne musaba njagala okugambayo ekintu kino gavumenti ya Museveni ekikyansi gyefunye ogimanyi ku Babaka nti buli lwetakola kintu egamba Ababaka but who is government? For us we are there legislative arm eriwo nakubulidde emirimu gyayo gw'oliwo kuleeta ffe tuliwo kuteeka kuninga kuleeta tteeka ttuufu bwe liba lya 2-3 tukutadde kuninga tugamba leeta eddala okigaya kyendege naye tonalireeta naye ate ogamba Ababaka osobola n'okuteekayo private members bill naye nga private members bill kyekyetaagisa ebyetaagisa era gw'obimpa wema n'ateekayo private members bill era gw'ompa certificate of financial implication gw'ompa buli kimu shock gye tulina ya myezi mitono nnyo ndowooza tujja twalamuko obudde obutali bungi tukole okunoonyereza tusobole okukola ennongooseza mu tteeka nga terina kyereseeyo tuleme kola ate mistake mu tteeka ekizibu kye tulina kitusomese bwe tunaakola mu maaso mukulu yayogedde ku kya reserves ekyogeddeko ne tukirekawo reserve waliwo entegeka engazi okusolvinga ensonga eyo naye nga ogimanyi ejja bafunyeyo ogimanyi enteekateeka bafunyeyo basekinnoomu bazezimbire ekyo kikyamu waliwo kampuni ya gavumenti gye tuyita Uganda National Oil Company yaweebwa obuvunanyizibwa okuteekawo reserve era ettaka twamaze oddigula empigi tugenda teekawo storage terminal etereka liters miliyoni obukadde obusukka mu 320 mu myaka 3 ejja kubawo eri ejja kuba etandisa okukola eri enkadde yazimbibwa mu myaka gye 7
tukyalina obuzibu ate kuba yunoko yennyini era yegitambuza yateekamu embalirira ebyetaagisa okussaamu amafuta nakyo kyetaaga nsimbi naye tebana yateekayo okusaba yateekayo tezinnajja naye nga kampani eyo yagezaako okubeera innovative nefuna partner waliwo kampani e Kenya ereeta amafuta balina engeri gye bakwatagana nga bakyalindeeza gavumenti okuteekamu aga gavumenti so One Petroleum ekolagana nabo basobola okugira nga bateekamu nga bebatunda efune ku magoba ago gasobola ogiyamba okuddaabiriza storage terminals ezo nga bwetulinda sente za gavumenti wezinajja basobola okustookinga kuba kati esente ezigenda okujjuza ezo lita bilioni 3 sente nazo mpitirivu era saawa eno babadde batugamba nti teziriiwo naye nga tujja kukwasiza wamu ng'eggwanga okulaba nti buli kimu tukitereeza naye n'ebirowoozo ebizze nabyo bikulu birungi birowoozo birungi era nsuubira nti minisita wange gyali yalaba agoberera ensonga ezimu omubaka za raisinze ndowooza n'ababaka era tujja kutegekayo ngeri ya tulina okuba nga tukwatagana aba stakeholders bakulu ensonga z'amasannyalaze empulidde ebintu bingi ebizze naye bingi bimwetaaga okumanya kubanga amakampuni gano era nago we gajja gabeera ne investment zigakola kakati kampani egenda oteekamu bilioni 2 mu Karuma ebeebaza okubala nti wenaatandika wenaggulawo mu gwokuna oba ogw'omukaaga sente zange zikomawo zitya so kakati kyekibalo era kyebala nti ono ataddemu bweziti tukola projection nti mwaka bweziti alina otunda ku tarifu erina kuba bweti ajje yezize mu myaka bweji kuba lwakawaye munene kiryoke kituddire nga gavumenti ng'amaze okujjamu ezize so ebintu ebyo fe tusasula abali eka ku unit y'amasannyalaze fe tulina okusasula gwagakozesa naye ekisinga obukulu agasinga twagala gatunda mu bamakolero era ne twataddeyo substation akulabanga kudibuda karamojja tulina amakampuni mangi agagala okugendayo sima ebyobugagga by'omuttaka luli twabadde wagaga yebusiya omusajja mu China n'atugamba amasannyalaze gemumpa matono nnyo njagala amasannyalaze mangi bubasasula amasannyalaze bilioni 3 mwezi gumu gebakozesa so kati twagala tufuna amakampuni amanene gasobola okusasula esente nyingiko bwakozesa mu nyumba yofa abasinga obutono tukyali na wansi nnyo naye nga nero ekijjeyo obulungi okyebe nti tarifu kati bweba wataddeyo gundi ekaramoja substation yes bweba wagitaddeyo kati njagala nkolaga kino nti ogiteekayo nemala emyaka tugambe 5 ng'amakampuni ago g'osuubira okugenda okuzimbayo tegannabakola ki kugendayo meanwhile sente ezazikyadesezaayo already ozikyaginga ku ki ng'ate osobola ogiteekayo mu mwaka gumu n'emyaka 4 nsasula investor ajja kugamba oluguudo gye luli twagala amasannyalaze mu bungi kati yagenda okwekomitinga nga amaze okubeera ne guarantees ng'alabye n'okulaba nti at least batandise okutwalayo ebyuma batandise okusetinga tajja kuva mu Europe tajja kuva mu China oba aleete sente ze nnyingi nga talina sure nti byetaaga kintu ekyakyamade njagala nnyonnyole bannayuganda obudde bwe natumala yes katono nnyo nti amasannyalaze baagala bagateete direct okuva ku generation ngajje ku makolero okyegedde kati ekkolero nga roofings mugenda girikolera private line oba lina okudda amakolero gonna we gabeera tulina engeri kuba kati olaba ojja kwesanga nga lines already eza transmission ezagajja eri ogatuusa ku substation eri near roofings zasasulwa dda ensimbi ezo
twaziteekamu ddanga gavumenti tekukyaliko banja so kati tujja kitwala nti roofings wagajje wali ku substation kumpi abeeranga ali kuki ali ku bibiro linnyini twagala kujjamu kati ono nanyini substation yes ye takugyeko sente anti kati kubanga era roof katubitereze wanga one roofings ya sente aziteeka ku mutayimbwa omuganda yemuyita ogambye tufune essuubi nti kino kiguddewo kiseera kitono tusuubira obudde bwonna embeera okudda mu nteeko owekitiibwa Ssebamala abadde akuwa bye tulina okukola mu mbeera eno etanadda mu nteeko okusobola okuyitawo okubeera obulungi obweraliikirivu bw'amafuta okuva ku 5,000 gende ku 1,000 oba 2,200 ate aga dizero agasinga okutambuza ebintu byaffe ebingi waliwo omutawaana munene nnyo tufune essuubi nti mina kyemugenda okukola mmwe nga abaministry nebiganasigala galinnya waggulu eri yo gavumenti ya Uganda ena kyesobola okukola otubikira enkuba ne manvuuli Mwami Sseruganze kyemanyi nti gavumenti weeri ate omulimo gwa gavumenti kulowooleza bantu nakubateerawo nkola esinga obbayamba wakiwulidde president meetinga different stakeholders right now okulaba solution ki esinga kuba ate tetwagala kubuukira kintu ate kituzitowerere oyinza osalawo nti omusolo tukwateko ku musolo ate tunoonya trillion 47 okufinansinga budget y'omwaka ogujja amafuta ngegamu ku sectors eziteeka sente mu kitabu ky'eggwanga kati wosalawo nti ezo zijjeko nakyo so twagala tufune solution eri sustainable nti tegenda ate kunyigiriza sector ndala naye ng'ekisinga obukulu kati ku side ya ministry yange kulaba nti amafuta wadde gali ku buseere tulina okubanga weegali kuba ate kijja kuba kibi nnyo nti amafuta gabula ng'ate gakyali ku bbeeyi nti omuntu yeetaaga okuvuga okugendako e Busia okufuna amafuta ate ateeke mu transport ng'agenda so saawa eno tufe tujja kugira tutwala obuvunaanyizibwa okulaba nti amafuta gatuuka mu bungi ekyebbeeyi tujja kikwasiza wamu ng'eggwanga nga ne ministry ya finance eteekenze lead kuba kati ate faawa kiba kitususseemukko bannaffe bali abalina abakugu abaplaninga ne babala ebintu bingi ne batugamba nti kino kijja tuyambako kyebbeeyi tunalaba kati awo tulabe no ndowooza nze nkisuubira nti mu biseera bitono nnyo bajja kuba bavaayo okutulaga nti ndowooza we tunaakola bwe tuti kijja kuyamba omuntu wa bulijjo mu dakiika ezisembayo nze njagala mu bufunze okugamba ensonga 3 ensonga esooka ebintu by'amasannyalaze mu 2008 2009 nga kasiita twabikolako lipooti eyazuula ebiswaza nga bannannyini aboogerwako mu kampuni mu kiseera ekyo ezesikomu olowooza e South Africa nga yaawali ku lumu ne tukwata lipooti ne tugiwa president ne government ekyawalirizibwa Mwami Sale okussaawo akakiiko bye baazuula ne bye baakola biswaza saagala na nnyo kuvunda mutima kwekyo kuba mulimu n'amannya ge nali siyinza kwatula nti gwe naawe nakuzudde nti bulijjo mmwe mwabazitwala ekintu ky'okukweka abantu emabega wa kampuni ne muzituuma ekirala eggwanga kijja ddiisa bubi tukireke ekyokubiri njagala kufa ssanyu nga nkijja Mwami Mwita bw'agambye nti waliwo entegeka egenda okuzimba dipo gavumenti zerinamu omukolo ne bweneeba nga shareholder naye ngeweza ebitundu ebisinga obunene nga 7 ng'abalala balinamu 30 kijja kuyamba ffe abasuubuzi ab'amalala abagwa mu market structure ya oligopoly nti akasimu kamu ka siringi 5 kakozinga crisis mu field ekyo kijja kuba kirungi mukama tukisabire ffenna kituukirire ekirala
nga kyejagala okusembyayo eggwanga lino lyetegerezenga nnyo exemptions ezikolebwa nga tezibuna mu sekita ne zirondamu abamu. Nze ne bwe mba mugagga ntya nga nagenda awantu n'enkolayo investment ndowooza obugagga bwange obwo bwe nandisinzidde okuwa omusolo gw'eggwanga mwendaze olw'ensonga omusolo gulinga ccupa buli emu etula ku ntobo yaayo n'oba n'abaana basatu ow'emyaka 10 25 n'etaano n'obagamba okusomba epipa bagijjuze ow'akadomola akatono n'omuwa akatono aka 5 owa wakati n'omuwa 10 liita omunene n'omuwa liita 2 mu ssaawa emu epipa eba ekoze eki naye ne bw'onoyagala otya nti ono omwana owa wakati ow'amaanyi agasombe ajja kulwala kifuba naye ng'epipa tejjudde. Kati logiki y'omusolo awo wetambulira tumenyeka nnyo mu kutwala eggwanga lyaffe oddijjawo eriyo lyongerayo ng'eyali wadde akawumbi tawa sekitoo milioni 3 ate awa 6. Nolwekyo ensobi eyo nnene nnyo tugyegenderezenga nnyo kubanga kyabulabe omugagga naffe gwe tufunye kwe twandisuubiridde kuba gy'okoma obugagga n'obunene gy'okoma ne market share gy'okoma n'amagoba kakati gwe totuwa kubanga waleeta investment weebale olwo munnansi akukolerera enguudo. N'olwekyo nze ndowooza ne mu kizibu kino ekiriwo gavumenti mwami Sebamala gw'oli inginiya nkwegayiridde take the lead mu kintu kino nga kizze etteeka eryakolebwa mu 2003 electricity petroleum supply act libulamu terituukagana na standard ya bizibu nga bwe bizze. America yemu ku nsi ezisinza amafuta mu nsi yonna naye America tennakwata kugaayo reserves ze zikola ki emabegaawo kyali kitabuseemu nga Russia eganye okola ki basumulula reserve embeera nekola ki kyenfudde nsanyukira wali wambuuliridde mwami Mwita nti kijja tugenda kiwagira nesse kuwagira yenna mukama bankuumire amukulu Mwita kwasa kwambi nnyo nenyina ebinkwatako bimanyidde ddala. Omukyala ali Mutyana yakola walaji weta mood gene akoze investment ekunukiriza mu billions 7 ngakola hotel ate kati agikola Bukanaga ku nyanja ku shores za Lake Wamala kilometers 4 zokka ova mu town makati okutwa ku hotel eyo gyakola tewali masanyalazi ayina gula generator okuddukanya machines okuddukanya hotel ne machines zonna. I think waliwo kantu akabulamu akatule nnyo mpobo okulabirako bulingo obutono obwo waliwo ekyalo kyoma kitabutambo wetabuse kakona bwe kati kilomita ngemu tewali mukyalo agafunye agasabe n'abantu abamu efaananiriza nga balina ebintu ebyamaanyi ebivaamu ebiyamba ebitundu basobola okuwandiikira minisita basobola n'okujja ne bamulaba kuba tulina rural electrification program. Program eyo tukyalina bannaffe abagabirizi b'obuyambi ne gavumenti eteekamu naye tulina abatuyambako okuteekamu ku nsimbi. So gavumenti wetesobodde tulina abatuyambako amasanyalaze gatambula kijigajja kutuuka naye kati akala yogeredde ku poliisi abalina milioni 5 alina okulaga obwetaavu minisita wa n'abutegeera ng'alagira kuba programu eri mu ministry mwennyini ng'alagira nti muyambeko abantu bano. Mama Nabbanja Prime Minister ensonga eyo njongeddeko wano kuba tusuubiza nti ojja tuyambako okusukka ku ekyo ebbaluwa zitambudde abantu bawandiise bakkiriza emiti giyite mu kitundu kyabwe naye tegannaba kutuukayo abajja galeeta nga tumaliza sente zo baziina sente bagenda okuva eri okudda eno nga balina okubitaano nimba ngo tugende maaso naye tweyanza nnyo rural electrification program yo kuyo actually yo era ffe tetulaba nsonga lwaki lweya yavaawo onansonyiwa kubanga mu programs waliwo programs twali tulaba nti program kyetambudde era program emu yasinga okuweesa gavumenti eriko akalulu kutambuza agency nekifuuka program naye nga abakozi be bamu
na buli kimu bikyaliwo tewali kyamaanyi naye kati wenagenda minisita wenagenda wa minisita alagire owa wansi then okyegera bureaucracy luli wagenda nga wa MD n'alagira ku olwo negagenda mukama nga tumaliza bera twogeddeko maddemu byagazi twade ku miwendo gya bintu egirinye ensonga esinga okuweebwa ku miwendo gino nga ya mafuta kakati n'amasanyalaze agyasigadde waggulu nayo nebyanga mweri ate go gali nyampula nobanga abatakawulira oteeka kuba otogenda okulaba gaweddeko olowooza tuva tutya wano we tuli nze okusookera ddala nandisabye gavumenti kubanga tetuli baavu lino eggwanga si lyavu lino eggwanga likollectinga sente empitirivu era sente bwe zituuka mu kitavu kya gavumenti nze ekinewunyisa actually bajeti ya luli yali obuwumbi 42 obuse 42 kati bagifudde 47 nene bagifudde 47 ate sente za ministries ate zo zikoze eki zisse busi bagambe musaleeko tewali sente musaleeko tewali sente ninga ati budget ekoze eki erinye ne realization no kitegeza waliwo obuse kitegeza ne mu budget bamaze okulaba nti no ebintu bigenda kwa bya beeyi ochegera kyenegeza from 42 to 47 ebintu bigenda kuba bya beeyi nenga ate ebintu bye era ne gwadde bya beeyi kwana mu musanvu era tebimala so kati tulina okukola kwe kuddayo okukwata subsidies ekisookerako baddeyo bakwatireko munnansi ku bintu byakozesa ebya bulijjo baddeyo bamukwatireko nkugambe kati waliwo ebintu nti rent kati today asatu owa rent abanja abamu tebalinda kasalulero gokutuka nga tosasudde nga atekako percentage abaana baddayo week ejja ocheka kyentegeeza CAED debadde waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda okubeera mu weekend ebigenda okutwala sente nti munansi agenda kuba talina sente naye leero bwogenda nogamba munansi kiki kyasinga okwetanga nti masomero gano watya nga amasomero tugawaddeeko ka relief kasente bweziti basobole okuyingiza abaana tunaalaba gye bukola ki gye bujja okyegaze okwatirako tebewandiisiza kukola bibuuzo abaana emitwalo 6 so eyo effect eri ku ggwanga teri ku ssomero so intervene at that point kubanga sente tusobola ozijja ewala nakugambako wano nenkugamba nti okuteeka gavumenti okuteeka obutesi road block out netandika okubuuza atavudde ewaka na permit bwe mukube 10 abaana emitwalo 6 bonna enkya babeera registered eyo gye bayita gavumenti twali ekyambogawo nga batumye okuyingira ku government sponsorship ochegede awo nga government etumye okubeera ku government sponsorship netugende wa minisita netumugamba ffe tukimanyi nti munaku 2 osobola okikola oba si kyo tugenda kwekalakaasa first year yagwako second year ne batugamba abaana bonna abatandika first year tubatadde ku government sponsorship nga twerwanyeko so what it means the government mu budde buno sente esobola okunoonya ewantu nejjawo obusente nekola ki nebuteekawo ekyokubiri bano bakama banga abali mu mafuta okyegera kyentegeeza amafuta bagajjemu bakitaki bagajje ku free market economy ngono bwe yakikoze yakigambye olwedde bagamba cap ya nsiringi 10,500 what do we do today is the time amafuta government yingirawo gambe nedda bannange amafuta bakwatiddeko bwenti tetulina reserve neka tukwatireko for the time kubanga tukozesa miliyoni za lita 7 buli lunaku nenjagala weebuuze emiliyoni ezo 7 ani asinga okuzikozesa kwezo miliyoni 7 government eyinako mmeka so lero bwebudde okuyinga nogamba akati ku miliyoni 7 twatukozesa miliyoni 7 togamba nti katika zino miliyoni 7 wema buli lita njijjako siringi 13 eya petroli nezijjako 12 eya diesel n'olwensonga eyo nze mba nkoze amagoba mangi nnyo leero lwe lunaku nogamba nedda tusooke tukendeeze ku musolo ogwo wakiri siringi 10 oba 2 tuve mu mbeera eno y'emyezi 3 tuzizzeeyo waggulu naye tetusobola kugamba nti ate tukendeeza amafuta kubanga tunakendeeza amafuta oli atambula ne convoy ya motoka 3 zajja kuba tasobola kutambula nayo okyagala kyendegeeza ono akozesa kino tajja kuba tasobola because those are the expenditures the expenditures government zegamba empapula zijja kuba tetulina sente zigula mpapula tujja kuba tetulina amafuta gatambuza
motoka tujja kuba tetulina ebyo byalimu which leero ne technology aliwo muyinza n'okutuulira mwenna gye muli era supplement neyaziza nabiki mwebale nnyo kyendegeeza so government nayo mu Uganda mmazeemu emyaka nga nnondoola paka nga nvudde mu ssomero siwulirangako supplementary egenda mu development expenditure yonna egenda eri buli kale munakyalo kasembeyo kano kakasembayo nti ebintu byetufulumya wano ebyettunzi kati ng'emmwanyi n'ebirala abantu byebakukolera wano ebintu ebivaamu ssente okyegedde nabyo omanyi bw'obeera nga naffe byetutunda okyegedde tufune we tubitunda ku bbeeyi government esobola oku identifying a market negamba let's pump this market with our products okyega kyendegeeza abantu basobole kubanga ebintu byere nga biri waggulu naye nga nabo bayingiza kinene neyanziza nnyo mukama wange mwebale nnyo bakulu muyita buwulidde ebigambo boogedde nga bwe twayogedde mu mulimu ebyobukulembeze ebyobufuzi ebirina okutuyamba okutereeza ebizibu ebirala bye tulina naye ayina efumu lyakulekedde mukulu Sebamala nti nammwe mulina obusobozi bungi nnyo mmwe ng'ababaka baffe okutereeza ensonga zino singa tukwatira wamu omusango negufuuka gwaffe neyanza ekitiibwa Sebamala omubaka wa Parliament ewa Bukoto Central neyanza nnyo mukama wange eyafuuka kasiita naye omwogezi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi kati mu ggwanga lyonna ekitakyali Kampala ate n'ekirala baŋŋambyeko nti muyambako obusuubuzi ku bintu ebirala ng'omusolo ne research mu ofiisi yammwe kagambo kakulu nnyo n'akasente mwakuŋŋaanye okukiriringa ku balina obwesimbu musobola okuyamba muyita neyanza nnyo sebokeera wano mwogezi n'okwasaganya n'amabanka n'okukola biki Bukoto Central bandabi abantu b'e Bukoto Central idi ennungi olunaku lw'abakozi olulungi abantu b'e Bukoto Central njagala musabe mwongere okusabira eggwanga ate mukole nnyo kubanga enkuba etonnya mukole bannayuganda mwenna Eid Mubaraka webale nnyo amin webale nnyo mwanyinaze Rose Kigongo producer wange webale nnyo Oluganda Sentongo kutambuza kamera zonna bangambye Mahad Lusiba ndowooza yali mu ndeeri nze Charles Seruka Matovu mbagaliza weekend ennungi mukama bankuumire mugira mbayo